Mubaraka Munyagwa avuddeyo n'asekerera Mpuuga. Omanyi Mubaraka Munyagwa ono yaliko MP w'ekitundu kye Nerabidde naye avuddeyo bambi n'asekerera Mpuuga n'agamba Mpuuga golowooza nga bwe weeraba n'obwa Mpuuga bwo osobola okuyuuguumya Bobi Wine mu kalulu k'obwa pulezidenti akajja. Ebintu by'okola nze sibitegeera. Bw'oba ng'oli muti oli mupaapaali Bobi Wine gundi mahogany era kakkana omuntu ekayika mu opposition asobola okuyugumya gavumenti n'agiteekako embeera mu Uganda ali omu Bobi Wine Kyagulanyi yadde simuwagira. Bibadde bigambo bya Mubaraka Munyagwa era avuddeyo n'asekerera Mpuuga mu bugambo obukoona. Ngenda kuba nti mbazanyira vidiyo eyo gy'olabe ya Mubaraka Munyagwa ng'agezeho kuba nti ate asekerera Mpuuga. Agambe nti Mpuuga n'akabinja ku byemukola sibitegeera kiki kye mubala. Ekigendererwa kyammwe ki? Buli kimu nkikoze muswadde. Mwagala ki? Bigambo bya Mubaraka Munyagwa. Kasooke mbawe ebigambo bya Mubaraka Munyagwa mugaati gwa bbata ng'asekerera Mpuuga n'okumulabula. Kyagulanyi munene mugendeko mpola. Olaba Museveni amutya ate gwe Mpuuga. Mubaraka Munyagwa w'oyo. Ne vidiyo eno gimpere like. Information esobola okuba nti ate etambula etuukira ddala gy'erina okuba nti ate etuuka. Kasooke mbawe Mubaraka Munyagwa musayi gwa bbata mumwewulireko. Mpuuga ne bane bali mu kugenda mu bibiina bya bufuzi ebyenjawulo bali ku jema gye bandi baagala birowoozo bya kamaleyo marayo kamaleyo mpuliriza ate kati nsirisi kyoga n'okuseka sina right eseka nekunguli nakyemalira sina na right eseka nga ntudde wano. It's my right okuseka ati osenga nakogera ku Honorable Mpuuga ne consultations ze batalaga bibiina by'obufuzi ebyenjawulo bakola ki consultation bali ku jema luli babadde wano ku FDC baagala kuleeta nkyukakyuka zifuga nkyukakyuka amateeka gafuga ebyokulonda ne ssemateeka. kakati omanyi nze abananda mu nsonyiwe si kugamba nti oba sinyira abantu bessaagaliza oba ki naye nsaagala muntu ansiriwaza nze tebansiriwaza. Ani asiriwaza kakati ttiimu ya DA yannema okutegeera mpozi nga bantudde ne bansomesa ebintu byabwe ki kye baagala. Constitutional reforms ze boogerako zitwala bbanga ki mu kulaba byonna batuge bigenda kugwa myezi esatu. Can you handle constitutional reforms myezi esatu? Constitutional reforms ng'oyidamu ne article provisions ziri entrenched, ezimu zeetaaga na referendum, ezimu zeetaaga ki? Come on kungu. Abakulu abo nze sibategeera bali tebanatandika kulaunchinga ne bagamba President Museveni tumwongere emyaka esatu transitional period. Wakiwulira? Olwaleero bw'otunuulira Honorable Mpuuga we yawandika ekiwandiiko kye yasomera eggwanga ekyayingira omwaka ensonga nnamba emu yayogera ku reforms naye nga reforms nali manya ali ku electoral reforms kubanga obudde buweddeyo yinduko reforms zaateekamu ziri so comprehensive zeetaaga emyaka ng'ebiri sizakati so bali mu kuwuddisa saagala kukyogera kubanga bajaga mpala na Honorable Mpuuga oluusi ne ttiimu ye naye bannaayi mulimba n'oba olina kyolutambuza okisabikasabikako ensi byambye eddi bya mutere sabikasabika ne politics ne mbabuuliramu abantu bamwe bannabyabufuzi mwenna bali mu opposition mulinda olunaku lwe bayita yiribadde mulirulaba yiribadde bujja kuyiriba wano emisinde nga buli omwana onya wayita talabawo public ng'ebategedde nti ne bano baali batuwudiisa bajja kuyiriba. Gwe kungu omanyi abantu nga bamaze okutekinga over obuyinza naye nga nammwe babategedde nammwe mbadde nga mutuwuddisa nammwe mbadde mutuwudiisa. Tulina bannabyabufuzi abawudiisa bannabyabufuzi abasajja ba Hamas eddoha abatuula eddoha gundi Yahya Sinwar bwe yamala okufa ne baagala basinziire eddoha balagire bano abali ku front line nti banaye muteekewo olukiiko olufuga amagye
abali ku frontline baga mumanyira bani basemu abali ebisiika abali eyo fe tumayitina kamanda waffe ye Muhammad Sino bali ne ku ground. Yes, so inzo kwesangira nga Sauda Madada yakutte mu kintu kuba ye foot soldier 1-1 Sauda watulaba yigo okulonda abaka abamanyi obubaka kyebutegezo wa parliament oba batuwuliriza gwe nkubuuza kungu olowooza President Museveni okuwa office awo nti oba ya leader of opposition oba ya chairperson w'akakiiko nga teri bagged kazo nga bagging kyeki nga teri mbu kamera na buzindaalo wakinyonyodde bakulira ebintu ma office yawo kukwata nguzi ebintu ebaswaliza ddala nze mbwalwa ebintu byempulya nenseka nkugambye oli n'atiginya mwana wa mukwano gwe munamulese omwana alete akola internship n'omutiginya baddukira ku polisi atowooza comrade tuli mu struggle tonswaza struggle genda kumalawo kakati gwe olowooza bajja n'omuhoozi CMI tebiina details zaabwe teziinazo otuuka kamera alaba UPDF awo ayagala akole kati akalulu abeewaabwe bamulabe abalonzi be bamulabe nti musajja balonda omuntu kati jano mozi jangu wano olina okulabikako nga bakulinako akatambi wadde otiginya bajja kuswaliza bere nze nabeera chairman wa Kosase saafunako trip nga chairman wa Kosase gwe gendo kibuuzi nze bampa trips nenzigaba atogenda benasinga oziwa n'ababaka ba Nuupu abo genda nga mmanyize ebweru sijja kumalayo ennaku ze bampadde nze weeru saagalayo bajja kumpa ennaku 10-5 nkomeo bankwate kakati bw'osalawo okuyeekera gavumenti nti ogijjeko ate n'oyagala ogagawalire mu gavumenti eyo n'ebizibu ebirala byetegeke omuyeekera tagagawalira mu gavumenti gyayagala kujjako omuyeekera so Jenomuhozi abalaba bo baddiikuula onenze ekinuma Jenomuhozi kutabika mu Dr. Besigye noga ogenda kumutta that's terrible. Okay, good, thank you Radio 4 Ensusuzi 13 Tonyeza 3 Fama